abavuga mu kyakidde abasajja balina amaanyi. Neyansiza nnyo abakulu ba DP, bakulu bannange ne bakulu bange, protocol nange ey'obusabiti neesiga nnyo okusookera ddala wano mu Lubaga South nga nyanirizibwa abakyala n'abamasensi, abakyala bagumu bamumpeja ne meya to be madamu Angela Kigonya, madamu anyamwena nsensenyo kudambala olwaliro. Bakulu bannange omukolo okutulese wano essaawa zino njogera nga ssaabakunzi w'ekibiina kya DP. Balakunengera abavubuka bali bakulu bannange, temugaani bakusemera, musa okusemera muli bantu bange, tebyabera bagaana musa okusemera tuli bantu bawamu. Basaba ne bannyabo neesiba nnyo okuba nti olwalangirira nti negase mu kibiina kya Democratic Party DP awamu ne People Power olugendo lw'okununula eggwanga lyaffe bankwasiza ddala obuvunaanyizibwa. Abasinga beemulugunya bakola kya naye buno obuvunaanyizibwa, obuvunaanyizibwa bw'okukunga nze ndi ssaabakunzi olamba nenkungira abantu emyengero egikunga biri ebitatuyamba essaawa tukunge, essaawa nkunge abavubuka bannange nga twokola ki nga twokoleramu ne bannayuganda bonna. Leero amiina neyansanyo nibo bali kunyaniza mukadde wange. Essaawa eno lwekuŋŋaana lwange olwensoose okuyita okulabika nti bavubuka bannange tujja kudda obufuzi buno oba obukulembeze buno yabusobola mu mpengalo za Bobi Wine. Kubanga singa Bobi Wine yasituka tulaga nti omulembe guno abavubuka tulina okusalako ebuli kimu tetwalisisi. Yatukama mu kuwa nti tulina kinyumye twaze wano nze nagenze ekibiina kya DP nazaaliweniza nazaalibwamu nalabira ekirago y'omukyagalo nasikotunyumira ng'ateera ne mupibopamu entambulira bwekusaakutambuza. So ensonga yange esinga obukulu mbuga bannange okwebeeramu bwe kutya endaka mutukola ki kati kirungi yendaga mutukola ki tuziina naye natera kundaga muntu neeza nnyo wadde twongera kulindaga muntu kyenjola twongereko nze nga ssaabakunzi wa DP block envumbula mubuga wa People Power. Nsaba mukadde wange era kutandika leero wano tusookedde nagambye abantu bakulu bange bana ba DP nagaye tegenda kusookera wala sookere ku luguudo lw'enti kuno gensukira ddala kwesiba mpita bweti mbasaba bakulu bange tutandike okwewandiisa mu kibiina kya DP amaanyi tuganywenze ddala tuwerere ddala. Nsaba tandike abantu basooka tukulembera baatwawula yawula etandika ne batusuula batataganya kati essaawa soka tetweorganizinge onatuge mupiira biri mugumu tujja kuba tetukolekako olw'ensonga eyo wanfuulikira mufunzefunze nebasanyo mwena bakwano bange nadde abavubuka bannange nebaza nnyo pulezidenti wange w'ekibiina kya DP bamuyita Robert Mao, nebaza nnyo naye nga bali munzikiriza ate muleme kubiteekamu fiiringi kansobe ku bakulu bange bano bemanyi abatambulirako ddala Dr. Ben Bwanika ole bumayika magiri mumpera akalulu ne muganda wange Rebeka Mukaako mumpera akalulu akalabulime nnyo onnange ensonga ezinabazibuzeemu nze nina abatendesi abasajja bakambwe nnyo ngate nange ndi musajja bujjabujabu embeera gijagisookijjakutu baleesa bakulu bannange bannaboni mukolewo kolindaawo bakulu bamessewo nga n'ensambo ekitiibwa kyammwe balekeredde mu ttebe zaffe tutuwe tuweewa tugende ffenna omutegera ebibi n'omumanyi nyingi tulipo tuwapa nchi Kampala na tumeanza kufanya kazi ya muhimu. Lazima nyie washikaji wa ndugu zangu ambao tumetembea miaka mingi, miaka 20, naomba sasa hivi tusije
katibu. Naomba sasa hivi washikaji wenzangu ambao tunatembea nao tuanze maandishi pale, tuingie ndani ya DP. Tunapofika mwaka 2021 tutakuwa tunatembea pamoja na nguvu kama wenye chetu. Baadaye sawa Waswahili wanange in English kanzemo ni Kiingereza nasoma. Thank you so much everybody. Thank you for this great afternoon that we turn up today. I introduce myself by name. I'm Joseph Mayanja, also known as Joseph Kabila. The primary process that brought me here today afternoon is to exercise my duties as assigned by the President General of the Democratic Party, Norbert Mao. Upon declaring loudly internationally, not locally alone, internationally, that I'm a Democrat, I'm a DP bloc son and a member of the Democratic Party. In the wings of people power, I was given a responsibility, not an office, a responsibility to be the chief mobilizer, national and international. Even when I go to London, America, India, I am the chief national, international mobilizer of the Democratic Party. So I call upon my fellow youth, ladies, gentlemen, and everybody, as a well-wisher of the Democratic Party and the well-wisher of Uganda as a country, as walk to freedom. I do my first exercise today, right here in Rubaga South. I declare the tables of Regis open, but we are to give you one. MPTB Rubaga South sija kufanya nyingi ndio sasa kunzi kidogo wewe tutani online na tani kidala mkunga Doctor agenda kutandika process eno nga assigning up register. The order is was the spot there. Asoka kwa exercise again. Asosene mulukaki. Najina kumbi one parish. Amana tena kumbi wana akimaliza. Nenda tena kumbi tu na yakimaliza tangu Dr. Sendo. Abaiga seko kipo wayo. Dr. alimukusaininga Dr. Jambo. Sendo. Dr. alimukusaininga kuyo mutundwe parish. Mutundwe. Dr. Jango Sembere etako ina tete. Na tete buli mama nyomu kabuguli wagenda okusizira okwewandisa alikuna tete. Kwetogera adda ku Rubaga Parish.